amanya agange nze Ssaalongosa kujja musise kisaawe ekinyeko kimanya bannyinekyo nsanyuse nnyo okulaba nga ndabye abazzukulu bange abazzi wano ndabyeko n'abasirikale naye nze sibatya kubanga kyokulya tetukyakutya wabula mbasaba mugambe bakaba mammwe obuyinza ababawa obuyinza kasogere baweebwa buyinza baali babakoledde ki twetwawaayo Museveni okutukulembera ensi eno kubanga ekisamba gyatubuuza ani gwe tubatukwasa ki obukulembeze netumulonda netukola byonna natugeze wabula ekikubi afuze bubi emyaka gisose ofezesibwa bwansikirano ebyasikira biba byansikirano n'ebyobufuzi biba byabufuzi. Wa NRM naye ndowooza owulidde obubaka bwagambye nti banange otufuze bubi teriyo obufuzi obagamba nti bujja kuba bwansikirano ono nti nedda ebintu bikyukemukko mwami mukulu ate kati gwe omuvuka ali eyo ogamba no change oba kiki kyoyogerako era nga nkutuwalira ddala nti abana NRM leero bavuddemu omwasi ku bintu ebigenda mu maaso naddala waneno mu ggwanga naddala ekintu ekyabadde Kawempe North abaana okuba nga batimpula abantu kibooko okakana ku taatawo omuntu ali mu myaka gya maamawo omuntu ali mu myaka gya taatawo omuntu oluusi n'omutimpula emiggo leero bana NRM BMP babadde bakambwemukko era boogedde ebikankana kankutwaleyoko tulabe ebivaayo of those people who beat Wananchi. But when we continue massaging this situation, it will escalate. Because, Mr. Speaker, everybody, someone said that what is the food for the gander is the food for the goose. What's good for the gander is good for the goose. And this is not selecting opposition, it is happening to NRM as well. Yes, ababemupe bagamba balete lisi y'abantu abo. Bano bwe bayita jati baleta amannya gaabwe abantu abategeere lwaki bakuba bannayuganda ate nno sigamba nti bajja kubanga bakuba ba opposition bokka naawe oyinza okuba oli wa NRM ng'oyitamu oli bibyo naawe kibooko ne zikulya obitegeera so bakalambidde kankwongere ebibaddeyo mu parliament. Why have we decided to militarize something which is for civilians? What is your fear? Why have we decided to make election to appear as it's war? Do we want to take this country into anarchy? We have had enough. Innocent people are being beaten. Can you imagine? Media is the fourth estate. The fourth estate has lost an eye. We can happily sit here and say the treatment will be covered. Can you imagine? A lady was seated in a vehicle. Somebody jumped on the vehicle on top and pointed a gun at the lady in the car. The lady was saying, shoot. People were surrounding the car. Right Honorable, who is in charge of campaigns in this country? Campaigns are not going to the church to begin praying. And campaigns, everybody will be chanting, people will be moving, people will be singing. Who is in charge of campaigns, Right Honorable Speaker? A campaign period, and we behave like this? Things are being done in broad daylight. It's not at night. Honorable colleagues, we are the voices of the people. And this, in its measure, I want to thank Right Honorable Speaker. All of us have got to stand together to condemn the actions. One voice bonna bavuddeyo kubanga bakyogerako bannange ebikolwa bino nedda mwina muze mubiraba tunaabalawo tutya tuli just by elections naye kati we tunaatuuka mu general elections nedda era wano MP omulala atadde chairman electoral commission nti munnanga mutadde ku nninga nti aveeyo annyonnyole eggwanga akalulu ke tunaagendamu kajja kuba peaceful oba nedda. It is a very serious program, could happen in other parts of the country. So in my opinion, and I think the Chairman Electoral Commission addressed people, I say people because he didn't address the nation. He has to come out clearly
to assure the nation whether we are ready for elections or what's going to happen. We have a friend whose child was passing that direction, and she was beaten badly. And as I wind up, I want to look at the security. When I was in service, the coat of arms has to be respected at all costs. People, the goons who were beating people were putting on, they had our flag. There is no way, I think, in my view, we have to be very frank and look at this issue squarely and address it. Honorable Minister, the idea of thanking you that you went and consoled the patient, it should have been electoral commission. Because those are the in charge of this product. I want to thank you again, and the colleague, let's not lose hope. I think this is the time to review of how we are going to proceed. Thank you. Wabula byonna byonna nga bigenda mu maaso yasaba Foot Soldiers bavuddeyo ne babanga balabula ba youth nti munnange lwaki bakukozesa ate ne bavaayo ne muteekayo nagafeesi gammwe nti kino kya bulabe temumanyi kintu kye muyingiridde. Kati Museveni alowooza alina ekyenjawulo kye yakoze mbo yaleese yakutte amajege ne poliisi n'abambaza ebyambalo ng'abifudde abitumye mannya malala. Nafunayo ebivubuka nga 610 mu gete eyo bino bimanyidde okutemulatemula byo ne biraga feesi zaabyo. Oba ontegedde akuliyetinga kye bayita enemite mufe na bino ebivubuka nabyo tebimanyi makulu gaakyo biri eyo byewaana ebidongo tebirina magezi balukusuulamu ogenda tuuka nga n'okufunamu tolufunamu wabula ng'olwana naawe survival ng'okimanyi Museveni waagendera naawe ogenda kukola ki ogenda lugwamu. Kati Museveni kiki kyabala nti otuuka akaseera ng'olwana ne waba talina kyakuwadde olwana ki gavumenti kireme kugenda naye ng'ate era onyigirizibwa at the same time. Bw'atyo bwe yakola abayimbi bw'atyo wazenga akola bannayuganda nagambye tuli mu deep politics nze okuva lwe nalaba Muhoozi ng'ayambadde ebyambalo bya Woloding ayingira ku kitebe kya NUP we nakakasiza nti ebintu bizibu. Abantu bennyini abo baba bakimanyi nti bazze kukola bikolobero yensonga lwaki beesabika tebaagala muntu kumulaba yensonga lwaki bajjanga beesabise ne bakwatayo ebivubuka nga 605 byo ne babireka ne biraga feesi ne bijja ne bikola ebikolobero. Njagala mukitegeere nti poliisi yeemu majege gamu simanyi bino SFC byonna byebimu tebakulimba mbu bano bebaleese batendeke simanyi bano baki tusalawo obusazi ne tugamba nti ffe tuli nani violent yensonga lwaki obalaba nga batuusa ku munnayuganda ebyo naye nga munnayuganda nga yasazeewo kwe kalike nkugamba nti tugenda mu kye bayita protest vote kale munajja mubakuba emiggo bwe batyo nga basazeewo mulabe oba munaakola ki munaleeta katemba oyo. Njagala nkubuulireko olunaku lugenda kutuuka ng'abantu abo ebyambalo ebyo babisuulawo obumasiki babujjako kwekweka ekyo nkibabuulira bakuliyetinga fiya mu bannayuganda tewaliwo kyanjawulo kye bakola kati ssaawa zino. Era buli wempulira waliwo abantu abeeyita babuloga b'enkyukakyuka mbawulira bakuliyetinga fiya ku fiya ate eri ate eno batutta eno bekibiki mwajja mu lutalo luno nga mukimanyi nti tuzze kulwanisa mutemu emiranga mugirekera mugikendeeze osobola okutulaga ebisago ne tubiraba kituufu naye gye emirangalanga egyo mugikendeeze ffe baatukubanga ewaka maama nga kkuba emiggo n'owowoola ne kikukubya ne kikwongeza mirala obanga agamba nti abeeri temujja ate ng'olwedde tuli mu nsonga zino kugamba bannayuganda kujja kwerwanako tetwagala katemba mungi mu nsonga zino. Emiranga gy'okuba gibeera ne information gye gireeta either eyita abalala oba egoba abalala ffe kati tubyawula ne tugamba gye emiranga ono gyakuba gigoba. Bangi nnyo beefuula babinnyonnyola mbu babimanyi bulungi nnyo naye ng'omulamwa mu kyo bagezaako kukola ki kuzibira balala kulemesa balala kujoininga kukuliyetinga fiya mu balala ng'ate Museveni ye pulaani ye era ekyo kyayagala. Kati ffe tukulaba ng'okuba emiranga ne tugamba guno omulanga kigwakuba ono bino biki byatugamba ono bansaze olugalo balugjeeko gundi babijjeeko mukaaba kituufu naye mukitegeere tuli mu lutalo era twajja kulwanyisa mutemu naffe tulina ebitutuukako ne tusirika ne tutajja kugamba bantu kubanga nga ne bw'obagamba ne bw'otabagamba nga kigenda kwonona bwonoonyi mulamwa gw'okiikirira ogamba oli wankyukakyuka oyagala Uganda kwenunula ate tugenda okulabanga enkaba gy'okabamu eringa agamba abalala temujja.
mutereezeemu bannange tutambule. Point eriwo Museveni y'omu. Oba ayambadde byambalo ki yoyo y'omu. Olunaku lumu ojja kulaba Museveni nga ayambadde byabafumbi. Nze nkubuulira gwe tonnamanya Kyagulanyi watuusizza basajja abo abatadde ku mbeera ey'okunoonya okugamba oba kano ke kakola. Wali obaddeko awo ng'ogamba oba kano ke kakola oba kano oba nkozese kano oba kano. Okitegeera ekintu ekyo bagamba nti alina amatu awulire yasa talina kiri ku gwe gw'amanyi. Ate musajja mukulu Zambali Blasio avuddeyo na confirminga nti mu butuufu yawumuziddwa emirimu gye ku NBS era nakakasa nti mu butuufu ajja kubanga avuganya ayagala kya MP Nansana Municipality. Bino byonna abyogeredde ku lukomo lw'essimu. Kankutwaleyo ko tulabye. Sebo. Gigenda gityo mubaka. Katonda genda atuteerako etofali mu mpolampola. Kakati. Nebyo byajaga okubuuza mu kusabako ssebo. First of all twakulabyeko Kawempe n'ebigambo bye bakoze abantu ne bagamba nti kati Mwami Zambali alangiridde mu butongole. Ekitere ekituufu ekya kapete kinatuka ekituufu njala okugamba tugenda kwesimba Nansana Municipality. Abantu okibategeeze bakitegeera ekyo. Ekituufu ngenda kwesimbawo. Yesebo. Ng'omubaka w'Nansana Municipality. Ekyokubiri ekituufu ky'obumanya ngenda kugira ku kaadi y'NUP. Yesebo. Naye nga bw'omanya amateeka amatuufu. Campaign tezinnatandika n'akamyufu tekannatandika. Amaanyi g'okozesa ng'owaana omukulembeze wa NUP. N'ekyokubiri ky'olina okumanya nti bw'enaatuuka ey'okwetabwamu kwansomera tutagenda ku kamyufu mu mwezi gw'omusanvu awo. Yesebo. Tokatandika okulowooza ebyokugenda mu kalulu kubanga bw'otunuulira road map ya Electoral Commission. Yesebo. Abaka ba Parliament bagenda kwesimbawo mu gwa nomination za September. Yesebo. Yesebo. Kakati ku program yaffe tetwakulabyeko ejjo. Yesebo. Feke propaganda n'atambula nti bakususpending nze. Yesebo. Simanyi oba oyinza okutereezaamu kaawe ssebo. Ekyo kituufu. Wangi? Kituufu. Bakususpendinze ku mulimu. Katusinkane Nansana mu kalulundo. Ekyo munnaffe teri kulanga kulala yamaze okubagamba nti kyawedde dda bulijjo akirina mu plan ajja kubanga yesimba. Actually amawulire g'empuliddeko nti si yeye yekka gwe baawumuzza, waliwo omukyalo oli amanyiddwa nga Queen Victoria Bagaya. Naye nawuliddeko nti naye yayimiriziddwa nti balikuumawo oba oliawo ebya akalulu nga kawedde. Awo simanyi oba bali babesimbyewo ne batayitamu oba balina chance eziddayo ne zikola naye azipanawo babagambye nti mbubo bizinesi zaabwe tebazigattamu politics. Nze naawe ninga wendi nnyonnyonnyo kubanga nga kuwa era nga kutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Yes, nga tweyongerayo munange mukulu sekretariat waffe w'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Lubongoya yavuddeyo nakiralifyinga ku nsonga ezimu na zimu naddala zibasinkanya abasajja abo abakuuma ddembe tebagala beekwasi nti ate kino nedda era wammanga zizina zitadde wano bwati. Basibo ne banyabo olunaku olwaleero tubadde wano nga tuze okusinkana abakulira akakiiko k'ebyokulonda. Si kuba nti tubalinamu obwesige bungi obwesigwa naye ffe nga bulijjo bwe tukola enkola yaffe tuba twagala kubeera ku record. Tetwagala enkya bagambe nti bino ebizibu byatuukawo mwakolawo ki. Ffe tuba twagala bano abavunaanyizibwa ku nsonga bategeere obutali bumativu bwaffe era bituze twogerako. Twogedde ku nsonga y'ekiwamba abantu ekizeemu abawagizi baffe mu kalulu kano nga batandikira bawamba omukulu Serubiri eyalina forms zonna za nomination za candidate waffe. Twogedde ku nsonga y'ekiwamba abantu okuwamba abantu baffe abakola mu EMC ne bababuuza ebyobufuzi. So si kubanga abasiemayi baba bakuta omuntu lwaki bamubuuza lwaki muwadde kaadi ono
lwaki temugiwadde oli lwaki mukola bwe muti lwaki president Kyagulanyi yakwesiga gwe nakuwa okukulira akakiiko bwe bityo ebyo netubuuza ab'ebyokwerinda baba bibakwatirako wa. Twayogedde ku nsonga ya obululu obukonge obujjanga butiikingiddwa mu by elections zonna muze mukiraba omolo kyaliyo oyamu kyaliyo edokolo kyaliyo wonna era Kayunga n'awalala. Era ensonga ye Kayunga yazze nnyo okubanga tubuuza chairperson wa electoral commission results zebalangirira Kayunga bazijjawa era tubadde ensonga ye ebadde nkulu nnyo nga DRL forms zaffe zonna tukyazirina eziraga nti twawangula nobuli obusuka mu mutwalo mu kitundu naye ne balangirira wa NRM. So netubagamba tetwagala kuddamu kulaba embeera eyo mu Kawempe kubanga nabo bennyini bakimanyi bulungi kyabaswaza nnyo kye bakola Kayunga. Naye tubabuuziza zino predictive ballot papers obukonge oba butiikingiddwa tubulabye mu by elections zonna. Question yaffe buno obukonge buvaayo babufuna batya kubanga tusuubira nti electoral commission ye first of all yebukola ate yebutereka. Kakati lwaki buli kalulu tulaba ng'abantu ebyawo yamwabiraba wa NRM yatuuka n'okulwana wa UPC nga balwanira ki abantu abaleeta obukonge nga buli tiki nga bagezako obuteekamu. Naye ne tubabuuza n'ekirala bano abantu mubakwata mubatwalawa kubanga tetunalabayo omusango ogugenda mu kooti ne gwozesebwa ku nsonga eyo. Buli by election bakwata abantu abalina obululu obutiikinde babatwalawa ye abaayo obululu bwo bulagawa. Era tubuuza ne ku nsonga y'ekisolo oyo MP ne batugamba nti abaali bacomplaininga omusango bagugyamu enta naye ffe ne tulowooza nti electoral commission yo kenyini yali badde complainer kubanga obululu bwe babajja ne babuwamba ku presiding officer ate nga returning officer, yes presiding officer ku polling station ate eyo presiding officer nga employee wa electoral commission. Lwaki oyo employee yenyini si yabeera complainer nti guno omusango negenda mu maaso kubanga mwena amawulire mwakiraba ekisolo nti MP abadde n'obukonge obutiikingiddwa era nasooka n'adduka mu ggwanga n'akomawo kati alya butaala. Twayagadde ku nsonga ya uniform z'abantu baffe aba NUP bebagenze bawamba boogedde ku fujjo lye bakola ku bamawulire abajja ati n'abalala efujjo lye libadde bakola buli lunaku n'olunaku olwaleero president waffe abadde alina okubeera mu Kawempe omwo naye twasalawo nti olunaku olwaleero sooke tujje wano tulabe akakiiko k'ebyokulonda kikatugamba ku nsonga zino. Mukulu Los Davis Lobongoya munange nga ye secretariat waffe era nga emirimu agikwasaganya bulungi ez'ekibiina era nga munnange waliwo gwe yayambalidde yabadde amuzanyiraku n'amugamba nti nze siri muwuli w'enkwe eneegendereze. Okay. David Lewis Lubongoya SG Secretary General NUP. Bangi nombadde mutambuza propaganda eri omusajja ono naye kyaddaaki abadde bagamba nti bamuweerera era be bamutuusaawo waali ate omwana avuddeyo n'agamba n'amuyita omuli w'enkwe. Simanyi oba yamulyamu olukwe batya oba nti baatulanga ku sowaani y'emu ekyennyanja ne bakiryanga wamu nga bakisosolamu amagumba sikitegeera kubanga olwaleero gwogezaako kutusigira kifaananyi nti eggwanga Uganda famire yammwe oba oyagala tukakasa nti abanyankole bonna bafamire ya Kaguta era balina kutambulira wansi wankwawaza famire ya Kaguta. Banaeka mbabulire mwe bannayuganda era na kino kigende eri bannayuganda ababadde bakyalinamu ka mentality ka tribalism. Eno generation tekyaliko ggwanga ki tekyaliko class ki ntegeeza oba oli mugagga oba oli mwavu tekyaliko ddiini ki ntegeeza oba oli mukatuliki oba oli muisiraamu oba oli mulokole. Eno generation ya kunoonya bwenkanya regardless tobola eri tribeless eri classless eri religionless okitegeera. So omuntu ali patriotic alina kutunuulira ki ekitwala eggwanga mu maaso era erikiyisaawo. So otunulira muwoozi ono olwayo nakera n'agamba David Lewis Lubongoya nti yamulyamu olukwe. Lwaki akyogera bw'atyo nti ye ng'omunyankola avaayo atya nadde emabega wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tumanyi obulungi nti Muganda. Kino kikuzze ku nsonga eyakwasizza Pathe omuwala eyavuddeyo n'agamba General Muhoozi ali incompetent
omuwala yavuddeyo n'agamba General Museveni nti ogenda otya okulambula obubuzi buna obukonzi bye n'ogenda okulambula obubizzi 5 naye ng'osaasaanyiza billions ne billions okulambula bu projects naye nga wakakalakata abantu emyaka 4 we yamugambye nti yo incompetent kyova olaba olwaleero abaganda baffe bano abanyankole tebabakkiriza kwogera era bw'oyogerera bwoti famire yo baginoonyezaawo bakimplayingire nti abanyankole bonna bali bulungi era no system ebaffe balinga kyova olaba omunyankole yenna avaayoko n'ayogera nga bano ba David Lewis Rubongoya ate state egamba nti bambega baabwe ate evaayo nebanjaza eri ensi ne bagamba nti David Lewis Rubongoya tasobola kulwana eno gavumenti David Lewis Rubongoya akolera gavumenti ya NRM kyokka ate gwe basindika okukola ate gwe baexposing eri ensi eri eggwanga ndowooza ekyo kyo nakyo mukitegedde so muwoozi njagala okimanyi lino eggwanga lyaffe ffenna regardless oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki ffenna ebituluma bye bimu era bwe tuba nga tulwanirira ggwanga lyaffe kye tuyita patriotism tulirwanirira nga beesingidde ku ggwanga mukitegedde bulungi so luno olutabaalo lulimu amawanga gonna mu Uganda wano kubanga gonna gali mu kunyigirizibwa gonna mugatuusizza ku kisenge byebyo munnaffe naye ng'oli ku MCK TV nkugamba kimu nti mukwano wabanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna byonna butereva mawuli nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wonna wasinzidde sigala naffe tuva